okubirizibwa muna NUP Zahara Luyirika lwerwa wa Hamis Kiggondo olukusa okwezza omwala Nakivubo agukulaakulanye awatali kuyita mu mitendera emituufu. Omwogezi wa NUP era akulira oduvuganya gavumenti mu Parliament Breaking news, mawulire gubuhasi malungi agava ku kitebe kya National Unity Platform kugambye ba woman MPs batandise kubeera nga abalya mu nsi yaabwe olukwe. His Excellency Robert Kyagulanyi asobodde kubeera nga abategeera ku speed ya mangu ddala era Joel Senyi ayina balabudde. Video eno njagala ogiwa obudde gwe munankyukakyuka naddala ababeera Kampala era gituwereka like ebirenge so otambula ku speed ya waggulu nnyo etuukira bonna abasuubira okubeera nga abagenda okulonda wamu n'abo abali wabweru w'eggwanga abasuubira okubeera nga abakomawo okulonda. Olunaku olwaleero nkugambye Mama Zahara Luyirika ebibye byongera ddala okubeera nga byonneka. Waliwo information evuddeyo eraga nti ebyaddala ayinza okubeera nga yasayininga ku bipapula bya Hamis Kiggondo so that bamukkirize okubeera nga akola ki azimba ku myala. Awo wennyini njagala mbabuuze nti nno ebyaddala mwali muwuliddeko enguzi amukesi jjukire bulungi nti nno omukyala Mama Zahara Luyirika y'omu ku banene mu KCCA siwulirangako omuntu yenna nga ali mu opposition ya National Unity Platform ng'avaayo n'alumba aba KCCA mu abali bazimbyeko musobola okuvaayo ne mukola ki ne munjulira bana abasajja ebyaddala bali enguzi babbi naye sirabangako omuntu yenna avaayo abakuba ku mukono naddala abandi mu National Unity Platform kyogamba ye tabamanyi nti no mu KCCA mulimu enguzi okisegera ekintu ekyo. Njagala seka olize vidiyo eno nga omukulu Joel Senyi ageza kubeera nga ayisa ebintu bye tumayi tuyonga. Nina ka vidiyo ke nalabye nga kalaganga Nakivubo kyano bagenda ogitereeza yonna efaanana obulungi ne ngamba singa kino kiba kikoleddwa oba oli awo kyalibadde kirungi naye ne nzijukira mangu nti baatulaga bu vidiyo bwe bumu obw'eddwaliro erya Lobowa Hospital. Bu vidiyo twabulaba emyaka n'ebisiibo biyise eddwaliro terutulirabanga nagenda ne babaka bannange ne batugaana n'okuyingira kuba teri kigenda mu maaso. So kati buno ate nga sente zibaweebwa buli mwaka kati n'akatabalika kaawera trillion ku ddwaliro lya Lobowa naye tetuliraba ate nga bu vidiyo twabulaba ne tusanyuka ne tugamba singa tubeerako n'eddwaliro weerityo nga wano e Uganda kijja kuba kirungi. Kati buno bu vidiyo fe abamu tebutukyamula nnyo kubanga tuzze tulaba abatusuubiza ebintu eby'enjawulo ne tugamba singa bambi kikolebwa ne kitakolebwa ebitongole biweebwe omukisa bikole bituukize obuvunaanyizibwa bwabyo. Nalabye ebbaluwa yawandikiddwa Mwami Museveni yatuula ye kennyini n'agamba nti kakati nkuwadde ekifo ekyo genda okikulaakulanye nassaako omukono. Kati awaliwo obuzibu kubanga omukulu ono bw'aba atandise okutereeza ekifo ekyo ani agenda okumusupervisinga kubanga KCCA yeyina okusupervisinga egendeyo bagambe nti kakati omwala gulina kubeera size bweti tokukendeeza kubanga amazzi agayitamu galina kuba mangi anti kakati wano kolawo bwoti. Kati aba KCCA tebalina buyinza obwo kubanga si be bamuwadde olukusa. Kati awe wali obuzibu ffe enkulaakulana tugiyagala oba haamu yagikolako oba ani okay naye lwaki tetugoberera mitendera mituufu approval tugifune mu butuufu bwayo. Kati awo tujja kusobola okusupervisinga obulungi naye kati amugambako yenna ne waba KCCA oba ani ajja bagamba mwe temulina kye mungamba kubanga si mwe mwampa olukusa. Kati awo wali obuzibu ekitegeeza ne bu vidiyo bwe tulaba ayinza osalawo okukola ebirala ebibye teri agenda mugambako kubanga olukusa yalujja mu State House. Twali ku nsonga z'eddwaliro ly'e Lubowa minisita ow'ebyobulamu minisita wa health kubanga ministry yevunaanyizibwa ku projekiti eyo. Minisita Dr. Jane Ruth Aceng yagenda e Lubowa okusupervisinga ne bamugoba ne bamugaana okuyingira. Oyo minisita avunaanyizibwa ku projekiti eyo ne bamugoba ku lwaki kubanga ministry si ye yabawa olukusa babujja mu State House. Kati bo baba tebakwatibwako baba bagamba gwe minisita gwe okola ki wano sigwe watuwa olukusa era sigwe otuvunaanyizibwako. State House ye bavunaanyizibwako kyovudde olaba eddwaliro eryo teriggwanga naye ate nga buli mwaka basaba ssente. Kati ensonga lwaki twagala ebintu bino bitambulire mu mitendera emirungi. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa.
bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno Rulutolwahamu ne Elias Lukwago omulodi nkugambye lukyagenderera mu maaso mukimanyi nti nno omukulu Hamis Kigundu bamwongedde ettaka ani yamwongedde ettaka byonna ogenda kubeera nga obinyonyoka mu maaso wano bwennyonnyola okujjukiza nti Ajati Nakalembe wali nnyo okulombera edduwa gwe nangole eyo olina ebizibu tukkiriza kubeera nabyo enamba eri abo asobola okubeera nga akulombera edduwa ebizibu bibina ne bibeera nga kano ngenda kwogereramu amazima mangi mu katabo ke bayita 48 laws of power waliwo etteeka erigamba to use your enemy bw'oba onoggyako dictator kuba dictator takukkiriza kukwatagana na baki na mikwano gyo yes waliwo ebintu byojja olaba bikwewuunyise olowooze nti oba abakulembeze baffe tebabiraba oba tebabitegeera gwe obitegeera leka nkubuulireko tuli mu politics at the same time revolution tuyino bizanya byombi tukkirize tugaane dictator ye muntu akuteerawo abantu bonna nga babe asobola okuteerawo abantu 6 5 bana nga babe naye nga gwoyina kulonda kwabo ani gw'onoosobola okuzannyisa naawe okubeerako nekyokola nekyoyisaawo saawa zino ke kakodyo ke tukola tuli mu deep politics ekirala bw'otunuulira eri Lukwago akuba omudomo Lukwago naye muntu waki muntu weeri owa Museveni ataliiko wadde okubuuza noono gwe baakuzinga okuwaayo emyala oyo naye simanyi naye era toli musiru mu Uganda ekyo nkimanyi ekirala mwe bannaffe abakozesebwa abadda ku bannabyabufuzi ne bakozesa ne mukola buttiimu ndowooza mubiraba kati obujulizi bwe bunajja then ng'odda ng'ogamba bannayuganda kiki bwe mutwe muluzinga credibility nga mukutte emitima gyammwe mugiwadde bannabyabufuzi abalina ebigendererwa byabwe njagala tuleme kuva ku mulamwa ffe tusigale n'ekigendererwa kyaffe nti eggwanga lyaffe tulinunudde tutya tugenda mu protest vote tetulina kweyawula twetaaga unity nga bannayuganda naye ate era temulina kukyerabira tulina ozannya ku politikisi oba okategedde yensonga lwaki n'enkola yange ey'ebintu nagikyusakyusaamuuko nti ssaawa zino we tulaga twetaaga wiini y'ekibiina ng'ekibiina NUP nti Museveni ategese okwekwasa tetulina kumuwaka akwekwasa konna NUP gweronze gwe tulonda NUP gweronze gwe tulonda obuteyawula namu obutateekawo wadde embeera lwaki nti ffe tuli mu lutalo lwa kununula ggwanga mwate mukyali mu lutalo luno lwa kutwala bannammwe mu bifo mukyalwanirira bifo ffe tuli mu lutalo lwa kwenunula eggwanga lyaffe tulinunudde tutya twetaaga obutawa Museveni nsonga yonna yakwekwasa naffe mu mitima gyaffe okukiikiriza nti ddala kituufu omusajja tumukubye atunyaze bunyazi kitegeeza ki buli process tulina ogibeeramu mu bungi buli kye tukola tulina okikola n'omutima gumu tulina okulonda mu bungi tulina okunoonya akalulu mu bungi n'amaanyi okisegedde yes then tutuuke wali eri nga tubanja obuwanguzi bwaffe nga tewaliiwo atomanamu nga buli omu akiraba nti obusajja tubuwangudde yes respect tugenda mu protest vote